Wetwogerera enkola eno wejjidde nga Minisitule egamba nti obulwadde bwa Polio kukosa n'endwadde endala ezigemebwa zandibanga zirinyiddwa ku nfeete. Tunatuwa ku 10 naye nga tuli basanyufu nti kubanga gye tuvudde wabadde wabi nnyo nga bwe njogedde kooti ku mwaka 2012 twali ku 78 ku buli 100 abaana betugema, naye kati we tutuukira wano mu 2016 abaana 97 ku buli 100 bafuna okugemebwa. Kale tulowooza nti tujja kwongeramu ekyo kibulamu nga tukolagana ffenna wamu. Oyinza okusanga nga abantu balina kusomesebwa kumala abatonotono abakyabulayo, so tulina okukolagana awamu tusomese abantu baffe omugaso oguli mu kugema abaana. Polio kati bakenderedde tebaliiwo kubanga tugemye era tukutaddemu amaanyi mangi okugema polio. Yensonga lwaki tokyalaba mwana ayina alemadde lwa polio. Okuva 2010 twafuna akawuka nga kava Sudan, naye nga tekaali kaffe kawana kava Sudan, naye twagema tewali mwana yakwatibwa mu Uganda. Empiso eno eya polio egenda kukubwanga ku kisambi wabula ng'egenda kukolebwa ku mulundi gwe gumu naye ebaddewo ey'omukamwa. Amatondo gayamba omwana okulaba nti nno obukuumi bubeerawo mu byenda mu lubuto kuba polio ayita mu bubi, naye ate akaba kekwese mu musaayi polio w'empiso yakajjayo. N'olw'ensonga eyo yensonga lwaki tukozesa amatondo n'empiso. Era tebeeraliikirira omwana ne bafuna empiso 2-3 baali bazifunyeeko tekiina mutawaana. Teekateeka y'ensi yonna ey'okumalawo obulwadde mu nsi obwa polio yagamba nti tulina okuteekamu akayisaako mu ngema yaffe, olw'okuba nti bw'ogatta akayisaako n'amatondo oyongera amaanyi mu mubiri gw'omwana okwetangira obulwadde bwa polio. Ow'empiso tumuwa ku myezi 3 n'ekitundu. Omwana bw'abanga afuna polio doozi ey'okusatu kwe tugattira polio w'empiso. Bw'abanga amalayo doozi za polio awo tumugattizako n'ey'empiso, awo n'abanga